Ajinjala tugende ku nsonga ya President Museveni. Yazizza empapula NRM ya nominations okugikwatira bendera mu kaluka 2026. Kitegeeza ki President Museveni okwongera okusaba ekisanja kino ekijja? Akate sikanja keche kibuuzo si kibuuzo. President Museveni okusaba ekisanja ekijja obadde omusubira butakisaba. Ekibuuzo ekituufu kibadde President Museveni teyazzizaayo mpapula. Eyo debate teyinza na kuggwa. You see, on my side, that's not a debate. President Museveni nakugamba okuva mu bukulembeze nga tumuza lwakitula. Ekyo nze si kipya. Era sirabanga nnyo nsonga eri awo. Wabula nga bannansi bayinza okwagala okukifunamu okukitegeera. President Museveni agenda kufuga eggwanga lino paka Mukama Katonda wali mukowoola. President Museveni is not ready kufugibwa muntu yenna mulala. Ekyo tekiriyo. Mugezi nnyo. Si mugezi. Museveni Katonda kiri yamuteekamu kiyagendamu. Bukulembeze. Kubeera yes. Siga ndi kulakulanya nsi. Mbaddewo ntya mu nsi eno oba nnungi oba mbi naye mbaddewo ntya ekyakisobola. Era ekyo kizibu nnyo omuntu omulala oga nti ajja kimubiitingiramu. So President Museveni okugyayo empapula. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 0525375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Ajinjala tugende ku nsonga ya President Museveni. Yazizza empapula NRM ya nominations okugikwatira bendera mu kaluka 2026. Kitegeeza ki President Museveni okwongera okusaba ekisanja kino ekijja? Akate sikanja keche kibuuzo si kibuuzo. President Museveni okusaba ekisanja ekijja obadde omusubira butakisaba. Ekibuuzo ekituufu kibadde President Museveni teyazzizaayo mpapula. Eyo debate teyinza na kuggwa. You see, on my side, that's not a debate. President Museveni nakugamba okuva mu bukulembeze nga tumuza lwakitula. Ekyo nze si kipya. Era sirabanga nnyo nsonga eri awo. Wabula nga bannansi bayinza okwagala okukifunamu okukitegeera. President Museveni agenda kufuga eggwanga lino paka Mukama Katonda wali mukowoola. President Museveni is not ready kufugibwa muntu yenna mulala. Ekyo tekiriyo. Mugezi nnyo. Si mugezi. Ng'omuntu. Ate ekyokubiri najja agwa mu karakita. Obutonde bw'omuntu buli muntu alina professional ye. Sakanja kumanyi Katonda yamanyi kikola onamanyi najja kubalooya ono mulimi abazungu basaakinga sportinga abaana talent. President Museveni Katonda kiyamuteekamu kiyagendamu. Bukulembeze. Kubeera yes. Siga ndi kulakulanya nsi mbaddewo ntya mu nsi eno oba nnungi oba mbi naye mbaddewo ntya ekyakisobola. Era ekyo kizibu nnyo omuntu omulala oga nti ajja kimubiitingiramu. So President Museveni okugyayo empapula sekanja on my side is kyewuunya ekyo nkimanyi. Ekyo nammwe bannamule mwali badde mukigoberera ku bintu biri ebi. Kujjawo ebisanja ekyo yali ggolo ng'ekulaga sirina wenkola ki. Wendaga. Yasooka n'agamba bifo akapapula tekayinza kunzija mu ki. Ekyokubiri ndi kota pini. Kota pini eyingira nanyonda efuluma naki najja nti bwe najja bwe ndikola ki bwe ndifuluma kyali ategeeza. Ekyokusatu kujjawo bisanja mu ki. Ekyokuna kujjawo term limit. Kujjawo term limit. Kujjawo age limit. Ekyo kyokka yali confirmation. Eyo confirmation. Nze sinyetagisa kota gikuba ku birowoozo. Eyo confirmation wendi era ndibaawo paka Mukama Katonda bakoze eki. Yes.
kubanga abantu abasinga bungi president ayagala mwana wa jafuge ayagala mwana wa jafuge afuge after him to go singa wali after him to go noting akola ki nga ye wali si kyekyo kubanga emyaka yeta gitunulira gitibwa nti emyaka gikuze gije ekyo gwogiraba mwabagiraba nti gigenze mu mujjeeko gobo wo myaka 2 tumusobola mukwata kigu kali go mugamba nti emyaka gigenze someone seated there and just do whatever he wants in the country omuntu atuse ku level y'obwa katonda nabe nabbanja nga era ne monitor ndero ndabe ina katuni zekubye nabbanja yafukamira nagaba naye gwe katonda wange w'okunsi kakati omuntu bwatuuka ku level omuntu business government business lady oba man nabeera nga oyo nno nabbanja alinga namba 3 nambanye bwe batyo namongi yakyogera kakati abantu babeera mu level eyo abamuyita katonda ye yeyite ki ekyanjawulo kikyalina President Museveni tewali kyanjawulo naye wabula kati problem eriemu yokka kubanga yakafugaana ate ne baali nabo kalunga mu system bamukkiririzaamu anti bw'oteekawo embeera ffe gye tusobodde ogaggawaliramu tetuyinza kukuleka kgenda kinage nti abantu bonna bayingira mu byobufuzi kufuna ssente abantu bali kululu lwa Museveni abaana bali Harvard University lwa Museveni nakugamba ekintu kyotosobola kumanya atusanga mu Lukoola Essingo mu nsiko nga tetumanyi Kampala road yafaanana ati wabasangira yes mu gye kinaana abantu 85 ku 100 abantu be NRA tiwali yali amanyi kolasi bwatula teyali kolasi yali mu Kampala mokka yali atandikira Busunju okudde Kampala kakati fe abasinga obungi nga Busunju tetunnamutuukako nga mukomeeyo mu Lukoola mwana yakuba enduulu ng'ali Busunju ne balowooza nti agudde ddala mu disaaminge bamubuuza kiki Kampala tumuwambire wa kikolasi kakati abo be bantu be yajja ki kyovola nti abantu baza President Museveni amagye kati ungamba oti azijeko President Museveni ngazo omusirikale yansanga ntema mbizi Rwamata Trading Center basi abantu abamu Museveni agenda okujja nga bakajini nnyo mu 2 twatambulanga emayiro 25 ogenda kuziika obugali twewolanga bwewole ku bannaffe mayiro 25 ngutambuza bigi ogenda kuziika olutandika leero bamukubikidde leero anti baziikanga nnaku 3 abantu babazikanga wakati w'ennaku 3 n'ennya bamukubikidde olwaleero owaayi ki tingenze kuziika bulemeezi musobola okwesolooza mu katundu awo nti nga 5 ne mutandika olugendo yes abalala bakibuuka bavuganga eggaali agenze kuba byalumbe bulemeezi naye ng'ayita wano mu Lukoola kakati omusajja ondeese wansanga nti eyo ntema mbizi nfumba walagi nziga bisu ndi ku misu kati ndi Kampala nnyingidde nzimbye ennyumba neeyongedde nfunye ey'ekkololo nfunye apartment abaana bali ku Harvard University njagala ombuulire bwe nyinza okutuuka Museveni nga nti mubi tesobola kakati eyo majority ya generals betulina nemunenya exactly erimu eyo level njagala ogenda otula omuntu omubuuzi ayite wanu wali okola ki ajja nakukuba ajja kukuba asatayinza gikuwa akwaya nali nfumba walagi nakati olwalira ali kwa command yali afumba walagi abantu bayiganga fwe waffe Serwada n'embizi ya muluma amanyuma eyo munsiko tula lwamuyola yagenda nagwa mu lutuulo gira bwe manyuma negaliya bagenero kati gwomugambe nti atunule President Museveni amajje kwe kubeera nga gali loyo eri President Museveni nina muganda wange w'amaanyi nnyo mu gavumenti emyaka egitaali gyawala nnyo emabega namupiikinganga wali gindi wano Namigavu Mityana wano Busunju oluva Busunju waliwo akatawuni akaddako Namigavu eri Mityana kale kyeki Mityana
kucheka olugwabwe n'alinnya Fuso ne muganda wange Sam tugenda ekyankwanzinga naye kimutoto kimanyi kwetika manda kumusasula nsawo zatese kuki sigagge kusuubula omu ku bagagga basinga mu Bende district yes katuna omunyumiza mu 7 mubi yakamana ogula esiko ya mayiro y'ettaka yika lunana mwana lukaaga mwana omuntu omu kati njagala omumbuulire oyo mulimu ebintu bye tujja okunenya nga biri wala kaakati bwe batandika okuddamu okunalayizinga ate emboozi eva eno gye muli mesegi egamba kirala mubbye nnyo mujja tulaba ani akuuma ebibbiddwa Fountain of Honor sooka okomewo sookodde tulina ebitali biki bituufu ezo zimu ku mbeera ezireetedde abantu abo okuba nti ayita ono Katonda abantu twatufumba buugi ku ssomero omulimu gwa kufumba buugi afumba buugi bw'abaana ba primary tudde bali mu IST positions olwayo twena omugamba ndi 7 mubi nsonga kyasoma muyita Katonda amiini yayina abasirikale Maria Mungu yali aggala geeti ya Nairo geeti ozimanyi zino geeti zino eza Nairo Bulwale ezeri yes njiraba wano ngoyingira mu jjinja eyo Maria Mungu kwe yakolanga n'abeera omusirikale n'afuuka brigadier ku budde bwa Amini yes Katonda omugambira nti Amini alina nsobi ki ugimugamba otya kubanga okutegeera okwo Mungu agabana kugabe okutuuka omuntu akuleese mu kiti ekifaanana bwekyo mulabiramu ange enkyamu kizibu okujjako Katonda ng'akugabidde nnyo n'okitunula okumanya abantu bonna b'otunuulira bonna tewali alina kiyalina abaana bonna boolaba kyobalaba nti abayivumu abatono nnyo abaalimu ebamugisa muntu baava mu Makerere ne famire ewaabwe tezaali njavu ngaabo kati boolaba abatulamu ne batandika okutunulamu egyo naga naye nedda be baba beesigye neffe wofisi mukizibu nnyo okusanga genero yadde ali mu retirement ayinza kwogera ekyo kaakati bwempulira aboogera ebyo betuyita bakadogo kadogo naye nange empaayo emitwalo 5 mbeere bulungi yayingira 8 mugumu n'alwana entalo zonna ne bamummuza mu 9 ali myaka 55 talina kaalina siteegi yo olwaliro gyaliko bwe bamuwa miliyoni ya 10 yagandi Mukama Katonda Museveni abeewo njagala bakuŋŋaanya bonna abagola nti President Museveni tatuwadde ng'abakadogo buli muntu bamuleeta afune obukadde 2 ago obazze mu wiiki ku TV obabuuza ebibuuzo obulungi bwabwe kakati kyekyo temugenda kwewuunya nnyo bantu lwaki bano bannabbajja boogedde ebyo nakugamba genda obabuuzeeko baalina ki mukulu ekimu kiffe kitubeezaawo n'okuyamba mukuleze abaana e Kampala ekyo ki muteeketeeke abaana kyakubiri natandika okumanya ensi eno nga ndi myaka 6 nze nafukiriranga abagenyi wa kitange natambula naye ffe Nairobi twagendanga okitegedde Kampala tomubaddemu ezo firimu ng'atuleeta butereevu ebikondo bya Muhammad Ali 74 mbiraba live okitegedde ndine kitange omupiira gw'ennabukivubo nga ngulaba buli lunaku ogw'ebitaala ogutali gwa bitaala nga ngulaba everyday kati obwongole bukola ki 78 ndi omu kubasooka ogenda omubika ennaakulabe nga batukubye omupiira eggana basooka tulagana ali Modiani Cinema 10 kaji bayita Fido Dido firimu neka yoli yagirako najjako olutimbe najjako ekifaananyi n'atuterako Ghana 1 Uganda 0 naye nga Uganda tugyesigala ndoga igenda kwekolayizinga tuba tuli ya Ghana 2 Uganda 0 tofuluma ine namba bikire naakulabye batukubye watu bijjeewa mga batukubye pira Uganda nga tebakikkiriza nomo ntatebye
kubanga tebakikiza ndi mundi ayinza obutakola ki obutateeba ndibugaba tukubye tugula seguli bbiri zo tukuvudde munenga guna atera okuggwa saagulaba naye nga kyali wali kakati sibadde wala mukola ki gwe tebasobola kusanga nga ogamba nti nze sifunyeemu mu obukulembeze bwe naye tolina wali ofunyeyo nsirina ate era sirina nnyo no ne bwe naalibadde njagala omanya mangu nze ni musajja munnakibuga wabuuka mangu yes kati olaba kibuga wabuuka otya nabuuka we nabuukira kwali kugaba ranka bamala okugaba ranka his excellency 10 okumuwa ya 001 Sale Kiganyi kwa naye si yali asoose twane ba brigadier Sabani Oporoto naye ye teyagira mu Uganda Army Uganda Oporoto obo mulala yenna ne kati ku majaga ge agafa genara yali entitled okubera 001 kitogira kimujjako ngendo okutunulira 002 eri yakategaya samulabako mu nsiko ate afunyira brigadier ne yali mu UPM ekyo kirala mukekinana ekyo kirala naye mu nsiko teyali yonge mu nara ekyenjogerako njogera ku ranks ziweebwa omuntu eyakola ekyo mu practical kati ndaba eri yakategaya ngaafunye 002 brigadier n'ogamba ha ntunulamu ku ttaka awo sitegedde endogenda okuwulira waliwo abaafa mu 7-9 eiza Sam Black ne Martin Black nga bali ne mu 7 baafa 7-3 7-3 ewa Maumbe Mukwana Maruku Estate weyaddukira weyampisa piso nakupa backfire nakola ki covering fire nakola ki batirawo banne babiri Martin Black ne Sam Black bafune number 5 ebisooka mu 8 abo balimu awo nenkimanya ng'omuntu omugezi bwe naddayo bwennensi kalema nti eno Janet yali yaffe twagwa mu kampuni yaliwo mwabasanga nga twalina kampuni yaleetebwa ate netujja tugyesibako nti yaffe kumbe bali kampuni yatandika dda nze ng'omugezi emmanya nti buli muntu titwazanya kuzaala bwe wayingiranga mu bbuuku bwoti nga tonnatala ogitunuulira n'omuga nti ekuba gyagikuba ati ezo bbuuku zaabanga mpange era kati kakuta gyatukubisa bagita alubasitiri tegwa bweru tekisoboka ate bwegwe bweru nga nkufattula ete ya wansi era nekkuba kakati eyo bbuuku yali mbi nnyo kati twagigwamu kakuta gye yali akutte ate nga takukkiriza kuleeta bbuuku yiyo oyaga toyagala ate n'obutamanya nga tetumanyi kakati bbuuku bwetukwata nze nemmanya nti omuntu atandika ekiki bwakukwata ku offside kkiriza kati bana baleekaana tebamanyi nti oli yatukwata offside oli yatukwata offside jane yali ndala nze ndi musiraamu kankiddemu nasanga omukulu kagutanga asibye omugugu gwe egwebikula tugenda kulwanagana naye nga mwe mulina emmere gye tugenda okukola ki netwetikka omugugu tugenda okutuusa tugenda ogusumulanga bifi by'embizzi bigwa tayinza kunga tolya nze ntambula nzekka kubanga ndi musiraamu ate kivudde mugugu kiki nabadde ensobi yange okwetikka omugugu nga sibuuziza kyekirimu kakati eyo ensobi yakusinga okukola ki okuva kakati abantu bonna abalala bonna abajja tujja nga tuwerekedde naye mu kuwerekera tufunyeemu ke tukoze eki kati mu kufunamu tekijja kungambisa nti kaguta mubi nga nzije mu kufumba wala jingo olwaleero nawe ensula abo bonna abamu abasinga obungi baali bapakasi mu byalo era abasinga obungi ebitundu nga 30 baali bapakasi ku byalo today they have something omulowoozo togamba nti fountain ona nti mukyamu si kituufu tasobola kyogera ekyo kiba kirala okulanga omuntu talina nsobi nemujjalaba tekisoboka ogiraba otya nkugambye ekyo kirina kubeera wala nga weebase n'okufumitiriza okw'enjawulo okugamba nti wano waliwo nsobi kubanga bwekugamba nze nganze omuntu amanyi abasajja nti luta lugenda okujja waffe
mu butawuni bwonna omusajja bakulu bamitanga bukulu yali Kateera atunze emmwanyi aleeta kalakala mpya twalo 10 ekyo oba 12 oba 7 twalo gwa $1 ndowooza wakati awo bano okusukkamu aleeta bulandi niyo agiggulawo sega kakulu agireesi bakitaffe bagula nkadde musajja n'anyiga bunyiizi Kigongo entwetwe baasi emulese ya Solomon Serwanga najje Kampala n'agula baasi esooka anyiizi baasi emulese yakolanga waawo luutu emulese bamulese kuba yageranga kulima abakyere ya baasi Violet tuuka Kampala late agalotuka ku luguudo baasi egenzi yakwata kagaali ng'ajja wali jini Masodde nga senda zina abuuza yaje nampya gu kibuuzi nejjako n'ebigambo Kigongo taata yakingamba nti baasi ye kwe kuteekako amannya ge fu P.O. Box Kiboga n'agula ey'okubiri oyo Kigongo okitegedde kakati obwe bugagga lwaki oŋŋamba nti nze siitegeera kyenkola ki kyenjogerako basajjabbi baalinanga ziwooteri n'emmotoka ziroole nga tava Kiboga sajjabbi essaawa zino omusajja munene atula mu ntebe n'entebe bamuli bamukola entebe gy'atuulamu alina ebizimbe byawo alina wooteri loola zirina zitwala amatooke sajjabbi atudde okugenda e Kampala balirwe buli kimu wali bwe kiri kimusangawo abasajja benjogerako bakyali balamu Haji Sulaiman Sikitole omu ku baali basinga ente waali ekibuga nga tebasabalira tebalina zirooni ewaffe Lwamata baagiba basindege baani mmotoka zaavanga ekasejjireeyo zireesa amatooke ziteeseeko Haji twagala genda tontawanya genda waja tyakwesereza amafuta agagenda n'ag'okudda emmoroka agireete n'akulabye ne bagiteeka ekasubi abakyala ne batekkulako saamanya mumuweeko ogule ng'oyo bamanyi gwe bawa terina ssente zibadda nabo ajja kutuusa ekiseera ayiteeko e Kampala oba gambe duleva ndi bagabe bakuŋŋanye ssente ezo gye nazo gyali bamugamba ali mu kusuula empiki mwesuguli akukaaba baagijjita bamuli basalongo wagaba mmoroka ezisukka 15 ziva waggulu buli lunaku wofusukka emmoroka ezisukka 15 nga zitwala matooke okitegedde akatale k'Lwamata n'ak'Ebukomero looleza jjanga zijjudde bitata biri babiyitanga bimacandayize byasookawo ebikadde abantu bagira waggulu ku ttata baddirangayo mu boodi batunze buli kimu kyonna kiweddeko kakati olabagala amaduuka bannyini bakasita okugera okwekalakaza tebakyatunda tewali abaagulanga ebintu be bajjajjaffe ekiboga yatunze emmwanyi loole 3 ali entitled eggulira abakyala be 3 abapakasi abasasule nabo bajje bagule ebintu byabwe agule ebikati by'abaana bagule balalo bagule omunnyo gw'ente mu lukoola bagule ebitambo byabwe by'okwesuulira banywa omwenge gwabwe wa sukaali akola uw'obulodde akola mwenge bigere bakola kakati ezo z'ensi bwe zaatambuzanga ki kakati olwala ogenda mu katale Allahu akbar walillahi hamd nga mulimu ki ng'okalaba nze mmanyi kyenjogera nkuwadde ekyokulabirako ffe nga tuli bavubuka bato girlfriend yali nnyanyonyi ayagala kulaba kulabe ku nnyonyi yes kakati kyekugamba kyekyo nti abantu bagendanga e Dubai nga buli wagenda dda ne kamunye mmotoka ya mukyala akameza akamazi kawedde obwavu olwaleero kizibu nnyo sekanjako ng'ovuga tekisi yange okujja okunywera wenywera sente lunaku tukaaba sente teziwera onywa otya omwenga sente zikola ki enaakulabye ku nsakya olaba mufiti we yazimba ekizimbe kiri kulaba waliwo akabaala bakayitanga nsakya kakamaanyi nnyo kanyuranga mu nyabagagga abasirikale kanyurangamu abavanga mu kindi awo kinaakulabye n'ekyawa awo waliwo omwami bamuyitanga Muwonge w'ekasubi yafa Muwonge oyo yali muvuzi wa taxi naye nga bamuwa amamotoka n'agagabira abaana yali musajja mwesigwa nga kontrolinga abaduleeva Muwonge saawa 8
Emotoka ziparking za muwonge zonna. Bafuna keji ne bambusa ne bali emmere waggulu ku kyaki. Zigenze kunaaba. Ne bazijje ku 8 ne bavuga. 12 ne zidamu ne zinaabe nakulabi. Muwonge ne bayingira wali ku nsajja. Nanyi omwenge gwe. Abagaga okuva mu kindi abamuwe emmoroka ne batuula wali. Nabo ne banywa. Ne banywa. Tebalina buzibu oba abawanamu. Ne ba girlfriend balwanira ono abatwala. Mugagga asigala wakyabaliriza Dubai ono we taxi n'atwala girlfriend. Nero mukozi agula ya kamotoka. Gendo onyo omwenge mukama wakusanga agikweka. Ngomulaba jjani ba sente zinyo omwenge ozijja. Ozijjewa. Ogwo mulimu gwa taxi gwali mulimu. Awola be Kasubi muvule. Nina mungona. Walingawo bahaji balinga babiri basatu. Ne omulala yagiparkinganga wano wasebanchaye wandegeya. Nga bakola Dubai nga bavuga moroka ze Kenya. Ne moroka yo gabwe yinzo kwebaka weewiki emo babiri. Aje akomyewo. Aje lwabazze ku kyalo. Mikwano gitwala zifuna sabuni, yifuna omo, yifuna bata nga driver. Ngokugamba nti driver o haji akole Mombasa agera kutwala muwalawo. Alhamdulillah Mungu ageza amina yimu. Munange yes. Munne Katonda teyirabira. Aje atwala muki. Owa taxi. Haji. Owa taxi. Jagenda kujja kuwasa. Bamuwonginga. Tuwerekera. Siyo no wa taxi agenda kola. Namulabe masuulita. Muguno omulembe gufu. Uli yafuluma nasikaja kafuluma gatiwe. Ono siye kamandi avugira ku bwa Yesu ono. Tiye kamandi. Tiyatwala mwana. Tata kamandi yavuga kiti taxi. Omanyi tiye avuga taxi wali. Tiyatwala mwana. Endul owa taxi bakyakuwa mwana. Okyanye mu amakulu. Ndidde kisoboka. Taxi kisoka tebakyali batono abasula mu mayumba. Basula mu taxi mu parka. Mwobo bubateekawe ewamwe obu parking gendo omutunulire ekitoji tekiriiko omutunule ku makya saweemu omusanga ali wano n'ekikomando akigira gundi ogenda bwakinuuna wagamba conductor leta basabaza tekyali driver parking kulya kyamisana kati atwala atyo omwana omulimu tegwali mubi embeera eriwo mu nsi sente tewacha wataxi bwato bamu mu mukyala ekyo nakiraba kubukedde kugatali ko nfufu live ne boli kibuuza bali kikuddiza gwoyinza ogera buuza wa oyinza okubaka engeri okukigogolenga kigenda kudda nga mulaba bwe tiyatwa na nengo muwala bambi yali ayagala okukola ki okugenda bamuyona ne bamusibira munda watakisi kakati n'emirimu gyennyini jaggwamu value awo sigala afuna emitwalo 6 okimanyi 8 bawabbe 5 kale naye tugambe ku 8 agenda kubukedde kubanoonya n'awaayo ebintu naye bw'amaliriza ne bamubuuza ennamba mamba bakufunira ku kinaagisoma olugimala takukkiriza kwongerako kigambo owa boda simuwagala owa takisi n'owa chapati tebakuba afuna 6 emitwalo kati jagala wepimemu otunula omulimu omuwala afuna emitwalo 6 naye aba afunye siringi 12,000 buli lunaku oyinza okugamba nze avuga takisi sikubira si wabula bannaye kamanyiiro oyinza okugamba nze avuga bodaboda sikubira ki semu navuga bodaboda yange omulimu tegukyalina makulu kyakutegeeza you can't afford yes gwe tokitegeera butegeezi gwe bagambye onyiiga nakati bajja kubalaba ku comment bajja kunyiiga n'okuyomba naye nga message weeri sit down and analyze yourself lwaki onangamba kino ojja genda okufuna ng'ofunye answer kanneebuze bukyanga ntandika boda nti nakakotula mmeka nakakotula 4 kiki kyendabawo ojja genda okugwira mu bwoti ng'olaba nti ddala bw'oba otegeera analysis eyinza okumaza n'ogamba naye wano wendi siwaki siwatuufu n'okwatamu ebyangu
n'okwatamu ebyanguwa naye obutakola analysis ajja kuvuma buvumi. Kati Haji njagala tuddeyo wali ku President Museveni wetubadde kuba wenkubuuza nti ekyenjawulo ku ye ngambe nti abasinga be yajja nabo baali bubi. Tebaali bubi, baali bannakyalo bafunyeemu ensonga lwaki kizibu. Ye teyalinamu gwe mukulabako talina mbala ya bukulembeze obw'enjawulo okusinziira ku bakulembeze abalala. Obukulembeze obw'enjawulo bwe yabala okusobola okubeerawo ebintu biri bibiri. Kasi toleeta individual merit. Individual merit muntu okujja nga bwakoze eki busobozi bwe. Kasita ojjawo grooming y'abakulembeze bajjanga batya. Abakulembeze batandikaga nti oyo butongole. Tebakulondanga ku kyalo nti ogenze kubeera wagombolola. Watandikanga ku butongole. Wamuluka agenze kugombolola. Agenze ku bwa DC ye etudde gwe tulina. Ne balinnya mu bifaananyi. DC RDC. RC5. RC5. Kati ne bagenda mpola mpola. Mu biti bwe bityo. Olitegedde. Kakati olwaleero ffe tulina baganda baffe nakugamba muganda wange Mabiki ajja mwana muto ng'ava wasenga basebaana amuleeta ne suuti yagigula n'abuukira paalimenti. Olwo ndeeta benjagala bengenda okulagira nzijawo abajja okunkolectioninga. Oleta ba yes. Omuntu bamulondanga mu kifu nga tebannakimuwa n'agamba lwaki bannoozi nga tonnaba nagenda kwebaza kifu n'atambulako ne ku banne n'amuga omusajja angize naye sitegedde lwaki olowooza ne bayisaŋŋanyamu ebirowoozo n'engeri gy'ojja okukyandulirawo nga tugaana ojja kisobola. Olwaleero omwana akimanya bumanya nti nayita siniya fu si bulungi nengattagattawo awo ne bamugamba permanent secretary wa ministry. Tagenze kukola kyalina kukola mu ministry, agenze kukolera ku remote kuba buli kyogenda okukola olina okubuuza wano tugenda kukola ntya kati tugenda ku kino kipresentinga ntya. N'osanga permanent secretary nga myaka 32 nyo kisoboka olina kula. Oba bedda obuyivu bwedda tebwalinga bwakati olwalira abaana basoma okusinga bedda. Okusinga bedda kankuwe kale kusoma kwoyogerako omukulu omugenzi Mayanja Nkanji katugambe nti yali enkiima mu Oxford University yasomesanga abazungu oluzungu. Mayanja Nkanji Oxford University oyogera kusoma noonye kati njagala omugogolinga omumpe mu Uganda ayinza ogera mu university asomesa oluzungu. Ekyo kimu. Twafuna Dr. Mugerwa yali mu Amagumba. Uncle Patru taata wa Kiwanuka permanent akolanga ki Attorney General kitaawe amuzaala yalina nyini express team afuna accident ewazana Benz wando afa mukazi wafuna obuzibu kugulu alemala bamutwala Dr. Mugerwa amukola kaawona naye bwawona yasigala mu ka stepping akatono amuga nti mpe ebbaluwa ngende Germany bankoleko n'amuga naye tewaligenze tebalina kyebagenda kukola ki kwongerako kyanjawulo naye waliwo sente zaaliwo yagenda Germany amugamba nti ono kyeyakola kyekyenkomeredde tetuna kitusobola kwongerako kusingako kino ali Uganda gye yakikolera. Tulina Dokita Kiryabwire yali wa mitwe yakukolerangako wano yakola ku Haji Sagala Bayomba bamitanga Haji Sagala Bayomba Adirisa Waitoti amugagga we Masaka eyo Ndagwe yalinga mu Kindi awo amala okubanga atera mugane mbadde njagala ngende kumpe ebbaluwa ngende wa ya South Africa amuga nti aje nja kukolako wano oyo nona sente amulemerako bwamulemerako amuwe ebbaluwa ng'akola appointment Haji ng'alinnya nnyo ng'akola appointment Haji nga bamutwala mu theatre
abali mu theater nga agisagala nga kiri abwe doctor amujjanjaba yamukolera ke Uganda namugaji nakukama nja kukola kati osasudde ticket osasudde accommodation osasudde extra money ne dwali oli sasudde abasajja bakolanga ku programu zansi Dr. Agule Kingi yayimiriza court nga operating Australia tewakimanya ku musango gwaliwa nga bamuvunaana court yafuna mu kalises Kingi operatingira kuki kusimu Australia tiyali vude na wano ne government ya Australia yateekamu omukono munene okusobola okutaasa Kingi wano bamukwatira kakati gwe boyogera okusoma kukyusi tugende mu butendeke twalina abaana bavuganga ennyonyi Brigadier Smart guweddeko muwulire erinnya ndiwulira yani yalinga yakolera mu ssomero erisinga okuba okuvuga ennyonyi erimu mu nsi yonna Israel Smart weyayitira pass ne bo kubatwala babatwala n'agenda n'agibonga naye nga bomanyi bayimiridde bazitunulira zigenda egenda sajja muzungu naga this boy is like a Smart nge yalina likodi ya likodi eyo mweyo n'olwali etevangawo yali mu Ngereza bamita Smart this boy is like a Smart ne tukiraba wano ku Independence yajjanga mu garage wali ewandege ebanga egudde eringa ekombye chorus negenda ne mu kirunga eringa akapapula bwete egenda kutuka egwa mugenda okulanga kakati abo ogamba nti sebo tetwalina batendeke na basomye buli kimu kibaddewo ba Dr. Kiza badde bavuga ennyonyi President Museveni yabadde amuvuga yali musajja mutendeke nga yavuga ennyonyi kuva mabega yatwala ennyonyi ne bagikuba ekagera n'akomawo n'atwala endala n'agitunda mu lutalo ne bagikuba ye n'asimatuka yes nadda twageze ennyonyi zimiji bakupa akatebe kakasuka ebweru tekinologi yalinga ezo tetta pilot yakomawo wano ne bamuwenda n'agenda agitunda teyadda abadde avuga president bwe mbaseerabidde bamitanga Kiza captain abasajja bavuga ennyonyi z'ensi yonna ono yagwa egindi oba yakafa Walusimbi eyagwa Itale waliwo badde bavuga captain abaffe qualified captain okugamba okuwa ennyonyi nga bakuwa abazungu bakuwa ennyonyi kiyita mmere ng'obadde kitegeeza okola ki so muleke kugamba nti olwaliro musomi mukopi okusoma oluzungu n'oluwandiika naye temusomye kutegeera yes kyova olaba olwaliro gende wawava munno nkuwa kyakulabirako Gordon ne wava munno amusole okukina eminga naye bonna abaana abakanikayo professional bava mu Ndeeba ne babateekako amaganduula be bali mwezi amakampuni ago amanene gonna sekanjako nti oyitayo waliwo eya kompyuta naye ng'oyo ate yayiga buyizi so wa university ayinza nokuba atawandika na linnya ngatamanyi liwandiika yes nakaneka emmotoka etwala abantu etwala abantu yes oli ku basi etwala abantu kinaana tamanyi wandika linnya kakati kangu ekyo okulabirako mu 1990 wava munno oyo yaleeta basi bazita Steya bus waliwo abasajja bakiga babiri ne bajja ewaffe ewamugala kamyufu nti waliwo polisi ya basi batugambye twasabye basi naye batugambye tusobola tuleeteyo omuntu aguleyo basi balyoke batuwe twalina obusobozi obuteetaagisa kamyufu nangaye nimuga basi tulina paaka weeri wano tugenda giteeka mu paaka tugende netugenda ne batutwala ne batuwa basi netugigula nekiwandikako M Enterprise nekoleyo kunje naye nga tebannaba batwalanga badrive bakolaki obatendeka omu yaliko ye muzeyi muwonge bwe mbadde gamba we naakolabye yali avuga mu luka zaffe kati boogera nebaga naye bane babasomesa ki kuvuga moroka nebaga nze bansomesa okuvuga moroka nti nze sisobola kusoma kuvuga moroka munga kaloole moroka nzibu tuli awo abantu nga 50 batuyigiriza biki ne mbagamba emmotoka eyo giraba nti lwoli gijjayo
jo jigo jivuga alwali jijja n'ogireta wano ngenda kulaga nti tembatte mwenda bimusoma gwe nga togimanyi jivuga tonagiyiga ndi driver nzorere ndi driver nerinya kalooli luva ku mmotoka kuvuga loole kumanya mmotoka yes unique name kakati nga waliwo kamyufu waliwo muganda katamba mulamu waali waliwo abantu nga bana tubeera ku kyayewa kubimba empaka zibiirawo luba teriri busa mwana agirese agirese muzeyi mwonge teyali mwana agirese kalooli yino atuyanye nenjiyingira nenjitunuulira era okulaba yalina egiya 10 kati nze mutamu zange nkimanyi nti omuyini guno ogulaba ogwa giya nensooka nginoonya nenjikuba paasi ngera okulaba nga ekuba omuka pisu nemanya nti awo nenjitunuulira wano ku noobu nembaga muyingire nenjikwata okugijjaawo wandegeya nga ninganga azannya obuzanyi ku round about nenjiza nenjiteeka awo buli muntu akola ki era bwe twali tugenda 1993 nze natwala bazanyi bevira e Burundi why bagenda ku Lwakusatu ngompira gwa Sande kati ono yagipangisa najja ku Lwakutaano nga obudde tebujja kukola ki kamuviraga nti omukiba waali ejja kutuuka nenjikwata okuva essaawa emu bugenda okukerenkeera nga ate mbuze kilomita 180 nga ndi ku boda ya Tanzania na Burundi yes so okumanya kubeerawo yali brigadier kano o brigadier either ku 2 yafa kuranka ki muganda ngoyo Dragon Nyanzi nkubulira abantu okumanya ampita tugende tugule bus kamyufu ansindikayo emmoroto ntuukawo nga taliiwo akomawo ekiro kumakya tukeera kati tuyingira tugende ffenna naye tutuula ngenda okulaba nga atudde ku helicopter tima ne gunkuba Drago gwe mmanyi obulungi bwayise boy kitandise okuyimuka kapiteeni agivuga amuyimidde wano emabega ng'omulaba ali mu tensioni niyo oli boosi n'aflyinga Drago yaflyinga ng'ennyonyi y'amagye helicopter neegwa gyege n'akomawo tasomanga nako talina nakyamanyi naye yatunulira ng'ono kapiteeni kyakola ki Drago yavuga ng'ennyonyi ekyo nkyogera live nagigenderamu natya nnyo naye yatuuka ekotido neegwa n'agikomyawo mu barakisi moroto kati okumanya gyekuli sporting y'abantu okumanya abamanyi yebula ninga there are more people knows more than anyone naye tetusobola bakola ki bategeera kati kino ekigambo mu kyemwogerako nti abasomye tebaliiwo kikyamu abaana ababadde bamanyi babaddewo ezo miji kwamini badde bazivuga omu ku basinga okuwayalinga ennyonyi za miji abadde wano bayafa namulaba naawo awo ogindi awo nga omurasa awo bagenda okusiga langi ayita omusajja Haruna tanyika kazini amubuuza omumanyi amugamba mumanyi akakazini muyite nambuuza omumanyi nambwasikuba namuga gwe Haruna kazini ambuuza omumanyirawa namuga nali naye ku koosi yemu erasha yasinga abaddugavu okuwayalinga miji so okumanya tekubaddeewo leero eyo yensobi esinga okubeerawo gye ntera okwogerako abantu bamanyi nti Uganda etandika 86 n'okumanya n'ebirungi na buli kimu bitandikira awo era abantu balowooza Uganda ekoma NRM weekoma si bwe kiri Uganda ebadde n'ebintu Uganda etandika mu 1900 okubeerawo Uganda ne Buganda kati okutandika amakampuni ag'amaanyi 1947 batandika okuteekawo buli kimu Uganda Electricity Board egenda Kirembe mandi zibeerawo bateekawo ekyuma kya gindi Uganda ebaddewo ng'erina so sinibintu byonna temugamba ndi mubitandise today si bwe kiri 47 tebaali bayindi baki kampuni wezitandikira kampuni so Uganda Development Corporation UDC wetandikira Uganda okutandika okufuna amakampuni gonna gatandika 1947 obatandikira okukola kampuni balese proposal eyokukola Owen Falls Dam bagenda okuleeta proposal bagamba nti baazi zonna airport n'emyalo 1945 zaafuna okudobonkana batandikawo kampuni
Uganda Electricity Board eyakolanga sementi ey'ettololo taliko kola sementi ng'agenda kukola ki kukola gundi eyo dam eyagwa 1954 tebaakomaawo ne batandika eyaawa ne batandika Lake Victoria ne batandika Tampeke ezo zonna zitegedde ne batandika Kirembe Mines ne baleeta yeeye ekola sementi eri Ludawa eri Kaseese ebintu bingi bitandikaawo so ebintu ebitandise leero nga bw'obikola ki cooperative zibaddewo leero cooperative abasajja baazirwana ku 1948 kekedi muka namba 9 akaba baga Stine Kamya twagala kwesunsulira ki mwana pamba biki ne bawangula n'ennyimba bajjajjaffe baaziyimbanga ekyuma ekya boola nekyenyola nekyedigida ekyuma kya boola kye baleeta kyajja 1903 bolapo yakireeta kyobola bamuyimbanga boola naye ng'enyayo ebolapo eyaleeta kotoni si kulinnya ne tekinologi omwogerako temuli tekinologi kankuwe nno ekyokulabirako ono tekinologi gwoyogerako nti mufe ate kutudde twalinanga joko box kankuze twalina bajjajjaffe balina joko box mu myaka gy'ana gy'ataano gy'enkaaga jo box okugimanyi togimanyi kyalinga kyuma nga kiringanga bolaba fridge bwe kyakula kabiri biramu ssente bino olugikuba bibanyiga ebyessente kati ekyuma ekyo ewaffe naakula bekyaliwo ew'amaada byali bisatu ewaffe kyaliwo maada yali akiina mu kiyayi byaliwo ekyuma ekyabeeranga amayinja agasukka 200 amayinja gamanyi gano amayinja amanene kemuteekako empiso ne gayimba albums ogategedde amayinja ago ngawulira kakati wala amayinja ago nabata abayikuba ennyimba enkadde kiba kya bbulaka nga kirimu ekitulu wakati kyetooloola bwe kiti n'atuuzaako empiso wano ekola ki kakati eyo gudan form twogerako joko box eyo yabeerangamu amayinja agasukka 200 bwe wakeeranga ku makya gwe sekanjakko wateekangamu ssente yo n'onyiga oluyimba n'oganja kukomawo ku ssaawa 2 ez'ekiro ne programming oluyimba ku ssaawa emu ey'okumakya ngenda kukola nendulekamu nentambula neŋŋenda kati ku 2 nenkomawo bwe zityo nenkomawo ku ssaawa yange nemala okunaaba nenga nanyiza oluyimba lwange lugenda kuvuga ku 2 nojja otuula avaawa kyeŋŋamba kuva mu kiri booza mu kiri baludde n'okulwa baali bade bakola ebisinga ne ku bino kubujja n'owooza tekinologi abaddewo tekinologi gwoyogerako Katonda yagamba mujja kuyitanga mu bbanga ng'enjiibwa na buli kirungi mujja kikola ki mujja kikola so tekinologi kirungi bakikoze naye bazze booza mu ebyo ebyabaawo tekinologi tulina mu bujjajja bayunga ne weebaka nze banyunga n'okaaba amaziga genda omunoonye bagamba ba tekinologi batubuulire sayansi oyo sekajja kakuyunga ng'akuyunga ali bulemeezi oli wano okaaba ekyo namenye ku mukono nga nsama omupiira guno neŋŋenda ne bansibako akeeyeeyo n'akati 12 ku makya n'akawungeezi mu maziga gokka nakati mbuuza what is the science behind that sikifunanga ekimu ku challenge era gyenina gyengenda okufanayo yeeyo kyaŋŋaana okujja mu bwongo sikitegeera bulogo sikkiriza mu bulogo sikitegeera naye yanyunganga ngankabalo wali wenyoola naago noovaawo 12 ku makya 12 ng'otula ku jjinja kubawagalira era nga bwagala kuoba okola ki oyo science so technology thank you to come naye nkuwadde joko box gendo kibuuza togitegedde bulungi mwabeerangamu amayinja limu abiri about 500 technology yalimu kakati busidi obulaba baleeta busidi nebaga mwenaleseka sidi kagenda okwalodinga busidi 24 balodinganga 5 joko box noteekamu buli muntu anoonya wakola ki kunnya nojeza ekiro natese bunya dakika 15 oluyimba lwo wambuuza oba nga nkwagala oluyimba ne luvuga yes kati muleke ga tekinologi abaddewo leero tekinologi abaddeyo
Yutego kumwogera ko olwalo bakitafe batambulira bajjajja fe batambuliranga ku nnyanja ngo basomesa genda mwana ustegede bajjajja fe batambuliranga ku nnyanja ani yabasomesa ensi yatambulanga n'ennyanja mu science nga basajja bateekawo olugoye ne basoma empewo bajjanga monsuno oba amata agedda empewo egenda tambula eddawa myezi 6 ne bagenda myezi 6 ne badda era ne babawanga kye babadde kye kituufu nga tekunnaba kubagandi ku nnyanja kwasooka ko engini kwasooka kanunga za ngoye abantu bavanga ku ne bagenda ebuziba nga bagendayo batya abantu bayiya bato okusomala tulini okke wansi ogijjemu ettaka bw'okirabanga ekyangwa ennyo ekitandika atya fuuti 25 tebabadde obusiru tubufunye kati omuntu abeera mu kaduuka n'atunda sukaali afukiro n'atunda n'akwata kaliculeeta agatte singi 6 kituufu kyo yes era mpoza tuteki naki abwanyiga akwate 6 akagategate webale nnyo bakitaffe batulanga amaduuka n'amalako olunaku lulamba nga talina kintu neki naye nga tunda nusu kitundu sente 15 ng'azibala atya bano abazungu bazze tuzza amabega livansi mu kumanya ekyo kyokka ekyokukwata essimu eno tandika okubala ssente kitta obwongo bwange Muteesa 1 abazungu bajja wano bajja n'emmundu eyo era yaguyita muggo okukwata ku nsolo ng'ekoze eki n'agamba mumpa ku muggo ogwo n'agubawa n'agugaba mu ssasa essasa wewoolaba gundi weekoma oliraba eno kano kafulayoova kafe akawano ku ssaawa ya kwini wakakoma olaba obuyinja obuli waggulu awo awali kyaki yababa kitala ki kyaki eri ekyengulu awo naye olwo obuyinja obubadde awo eriri essasa lya Buganda n'awaayo emmundu abazungu ne bagenda okudda nga kabaka alina ye n'abawa eyaabwe bagikoze abantu be abaweesi nagenda mu masiro ekimu ku byannuma ku gavumenti yaffe okuba nti mu rigimu yaffe mwagendamu amasiro gaffe natuuka mu masiro mu 8 mu 7 bwekityo nava nawaka by the way ng'omwana ninga nditikisoboka gana amasiro goboogerako baziikayo kabaka gundi eyo yaliwo nene nnyo baziika kabaka Muteesa biki ebintu ebyo nga biwulira kati oluvannyuma ennyo mu 7 awo nava naakulabye nasibira ku masiro nenyingira nentuula kati mwalimu abakyala buli kabaka alina omukyala we annyonnyola ebyafaayo bye nga banyinyonnyola kati atuuka ku kabaka Mwanga yali Mwanga oba Muteesa waliwo effumu eggwanvu bweriti ne mubuuza jjajja effumu lino ate lyavaawa ng'abazungu bano n'agamba muzzukulu fuwano twali tuweesa tewali muzungu kyeyaleeta emifumo gonna agaaliyo eyo gaali gaweesebwa baki abazungu bategeera nti bannayuganda basobola okuweesa emmundu amasasi gonna agattanga enjovu bafumbanga mafumbe fe wafa omusajja bamwitanga bakityo yeyafumbanga amasasi nga yagabaguza ab'emmundu ezo terina kubba bakubanga embogo bali kubeeri naye babagitenda eri teddamu nga be bagafumba ne bagakola kakati gwe njagala ombule byoyogerako olwaleero ssebo tebyaliwo byebiriwa emmundu bagikola wano njagala okukubuulira nti nkakasa bukakasa abazungu singa tebajja mu Afirika wano mu Uganda twali tugenda kukola emmotoka kiki ekyatuganye abazungu mu kujja wano basangawo amakubo ge bayita mwasanjala agakolasi agamalamu mwasanjala emalamu yakubanga abantu ebiki kakati njagala ombuulire agamakubo baali bakola gaaki emmotoka esooka okutambula okuva Entebbe kuba emmotoka esooka etuukira Port Bell eya gavana
yeso kemeroka eyokubiri ya sa Daudi Chwa etuukira Ntebe yagivuga kuva Ntebe okujjawa ekkubo tebaate matteme lyaliwo so nkakasa buli kintu kino kyakola ki Mwanga asima akayanja ka Kabaka ng'akuliyetinga ekkubo okusobola okufuna amangu ekkubo erigenda mutuusa Munyonyo era abantu olaba bajega nga bakubuuza kage ate yalitambudde atya nembagamba ekyo kiri simple akakayanja ka Kabaka muwoza asima busimi mukutu gwe yeetaaga mu bugazi oba gwa mita 2 ze futi 6 oba asima gwa futi 10 ze futi 3 n'agugaziya n'agenda akola boundary y'amazzi Munyonyo kati eno gundi eno gy'otunuulira emala kujjula kasite jjula eno kati agayitako ge gakola ki ngafulowing eryato nga likola ki nga ligenda naye ng'abantu olaba omuntu atwala obudde okubuuza lyalitambudde litya eryato lyalitambulidde watya amazzi lijawaawo justice amazzi Munyonyo eno stretch eno yonna gy'ojjamu ejja kutuuka ekiseera ejjula amaki kati amazzi bwe gamala okujjula buno obuze bwe bukola ki kubanga kayanja amazzi ga nsulo tebayiwa mayuwe okitegedde Mwanga yagamagezi yali yagajjawo bajjaffe tebatambuzanga bigere mikalabanda gyaliwo ng'omanya omukalabanda togumanyi giba muti ate nga bakola mukalabanda mu miti emiki butekalina buzibu point eri emu embi mukalabanda abagikola ennaku zino tebamanyi muti eriyo omuti ogulinga olupapula ofiiringa ng'oyambadde sapatu yes naye kati omuntu akola omuti n'akola muvule kubanga gunyirira muti muvule munene muzito abantu ebivuga bibaddewo wano entongole zibaddewo baleega amaliba g'ensulo bakuba amadinda so ebintu byonna abazungu singa tebajja tubadde nabyo naye abazungu bwe bajja ne batandika otuwoza ku bwongo ne batandika okulabamu abagezigezi babatwala ne babawa scholarship buli mugezi yafuna scholarship lwaki kumukyusa mbeera Babu Mayanja babatwale Bulaya akomawo ayogera birala kukuwozaako omuyivu ayogera ekyo naawe okolanga ataasoma n'olwaliro batukikozesa naawe oyogera nga ataasoma ettaka lyakirawo ligenda naye bw'okomawo kugamba nikutejambya temulitwale naawe okolanga ataasomako kolanga eyasoma ettaka likole ki ligende naye kyogera kituufu bwe weegata ne banno ejjambya ne mwatuziwagala tebagenda kujja wano kuba olukuŋŋaana kola ttaka lyaffe naye nga naawe oyinza okugenda mu ebyo ekigundi pulezidenti yakibuuza ani yakibuuza Mulwanja Mulese Mwogere naawe ogenze mu byakabaka ng'omuntu bweganga alabire ddala kyewuunya Mulwanja muli oyinza otya okugenda ku byakabaka bya busiru kakati oyo ye muntu akuwoza ku ki akulowoozesa nti obuvu obwo bubi nnyo okusinga ekyakuteekamu that is very bad nsooka kuba muganda okufuuka ki omusiraamu nsooka kuba muganda okufuuka munnauganda kati bwe ndaba nti Buganda bubi nnyo mba sitegeera Uganda bwe bambi nnyo nga ndi mu America nnungi nnyo mba sikola ki yes nsooka Uganda gye nava America neddako tweyenze nnyo aji njala tukome wano leero amiina tutandikirawo ndowooza sabiti ejja oba obudde ndabira muganda wange Siraje Lubwama Siraje Lubwama twalade naye wiiki ndowooza wiiki eno ng'eggwako naye ageza kutuwa ebyafaayo mu perspective ate lwaki alina bingi nti yagulumingibwa abasajja abanju kyolaba abasooka Lubwama yatandika n'abasajja abamanyi kyovola nti amanyi bingi abasajja be yaliko baali bamanyi nnyo tweyanze gonna badde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Haji Muhammad Kizito tukomye wano tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka